Serena ekibuga Masaka wagenda okubatenga atekera concert yenga aweze emyaka 46 egy'obukulu era enteekateeka ekyagenda mu maaso era nga rehearsals zikyagenda mu maaso n'abayimbi ekifa mu rehearsals ez'enjawulo kakuyitiremu owulire embeera nga bweri. Oyo bamuyita Chris Evans rehearsals zigenda mu maaso. Embeera bwegenda okubatenga etambula omukulu gwe bayita Mesarch Semakula agenda kubatenga ajaguza emyaka 46 era agamba nti ekivulu kye nga kigenda okutambula agamba kigenda kutambulira ku mulamwa gwa kwagalana era asabye abayimbi bonna okumukwatizaako era byonna abitadde mu bubaka buno mu luyimba luno. Waliwo akayimba ak'eddiini akagamba tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabu Katonda kyawafa abantu okwagalana ffenna kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Kwagalana kyekisinga obutuufu. Kitegedde kwagenda okubatenga atambulira ku myaka 46 be yakola obubi bye yakola ki abamu embeera gye mwategeera yonna agamba bintu byakwagalana era nga yebaza abayimbi abaguze emmeeza na bonna kubanga abayimbi bafubye nnyo oggula emmeeza ku kivulu kye tekitera kusangika naye ku mulundi guno. Mikwano gyange bangi bagenda bajja kubeerawo Serena abangi bajja kuyimba abala bajja kubeera mu show kuba bangi baguze dda ne tables. Abayimbi mbebazanya abayimbi baguze tables obuli onakola papa ffe table yaffe ejjudde anona ssente zino kakati era bajja kulaba gundi eyo eriwo obumu obuliwo bungi ate Masaka ate nayo kigenda kuyitira kuba ate Masaka engeri gye kiri nti nno tebirimu nga bino ebiri eno e Kampala saawa ziba 5 nga batandika okukoonako yanguwa gundi yanguwa omalirize kati abantu bennyini tebannaba kumatira kibaleese nga babagamba olubaga shewedde. So Masaka yo tusuubira tujja kuba n'obudde obumala okuba nti abayimbi bonna era buli omu ng'ayimba ennyimba kuba tugenda kweyagala bajja baagala kuyimbirako mukwano gwabwe. Kitegedde ensonga zigenda okutambula nga 19 Kampala Center Hotel ate nga 21 wabitegese ayina ebivulu bibiri ebiri main mu kibuga Masaka aliyo nga 21 ku Sunday omwezi ogwokutaano era nga kutegeeza banafa ba MTN bakiriko nga bakutegeeza gwe we Masaka ku osobola ogigulya ku momo ogigula ku mutwalo gumu n'ekitundu mu cash wali ojja gigula emitwalo 2 bw'oba oyise ku ssimu ojja kubatenga ogifuna ku mutwalo gumu n'ekitundu ng'okozeseza MTN. Ensonga zezo VIP ejja kuba ku mitwalo 5 ate bw'onaaba okozesa ssimu ku mitwalo 4 n'ekitundu e Masaka. Ku Serena mitwalo 9 ng'okozesa MTN momo bw'onaaba okozesa cash mitwalo 10 VIP milioni 3. Omukulu agamba nti abanasobola okubatenga mugula emmeeza kiri bwe kiti bw'ogenda ku momo pay kyetwandise Alebad MTN erina kye yakoze yataddewo aka momo pay bw'osasulira ku momo pay etiketi y'emitwalo 10 ogifuna ku mitwalo 9 kakati ab'e Masaka etiketi ey'emitwalo 2 ogifuna ku mutwalo gumu n'ekitundu. Oyo momo pay kwega MTN yakiwomyemu omutwe negamba nti abantu b'e Masaka katubakole ki katubawe ekyakabi. Kakati wano ekikwatagana emmeeza osobola okugenda akalanga akavuga kaliko enamba y'essimu bw'ogikuba bajja butereevu wooli wonna wooli tusobola okujjawo ne tukusanga ne tukola arrangements bulungi nnyo nga bwe zirina okubeera ne bakutuusaako table yeeyo gy'oba oguze. Kakati ennamba gye tulina okukuba bannange ennamba eriwa abalina kaashi ennamba eno 0763 40 63 74 0763 40 63 74. Ennamba eyo buli kimu kyoyagala tujja ne wooli tiimu eri ekolera ddala bulungi nnyo. Tiimu yange eriko abakyala embaggu ayina waali ng'osobola okufuna mwannyinaze Diana Nabatanzi
ye musobola okukwatagana bulungi kyakugamba kijja kuba kituufu. Waliwo omukyala Shami, waliwo omukyala Sophie Gombya, waliwo omukyala Jingo Rebecca, abo bonna njagenda bajja kubatu bonna wooli tiimu egisobola okutuukako gwe kuba kuba isimu eyo gye nkugambye oba jangu ku Papa's Sport. Okitegedde zensonga zigenda okubeera Mesarch Semakula at 46 wagenda okuba ate nga atambuza concert ye 19:21. Ensonga zigenda okuba ate nga zitambula. Ayogeddeko ku mukwano gwe bayita Jamie Culture olw'ensonga nti omuyimbi munnaffe Jamie Culture ono alina embeera y'okusoomoozebwa za gy'alimu eri omwaka oguyise. Omukulu ono y'omu ku baamuyamba naye omulundi guno asabye abayinza okumuyambako bataase ku mwana mulenzi ono Jamie Culture kubanga ensonga twawulirako nti yagwa eddalu oba Jamie Culture bambi tukoze kyonna ekisoboka naye tusabe nze ndowooza tumusabire ffenna asobola okutereera kubanga tukyalaba akyasumbuyibwa bambi asumbuyibwa tumanyi kituufu kimukola kimutawaanya wadde nabine byawabaddewo okwekwasa nti ebidagala biki ebyo naye si yabikozesa ennyo g'ogamba nti uno buli kiseera ali ku bidagaladagala biriko naye nze nsaba famire ye yenna abaafuddeyo mu famire kubanga alina famire balabe bwe tuyinza okumuyamba baleme kumulekera ffe naye kyemmanyi era nakati ali mikono egy'aba famire. Waliwo ne anko we yazze juzi amunoonyaako kati awo kirungi nti famire etandise okuvaayo luli ebadde tennabaku